bwenjogerera essaawa yonna oluvannyuma lw'okumaliriza essaala tuli mu nteekateeka za kuva essaawa yonna tusimbula ndowooza olaba tuli mu kweteekateeka kusimbula gwe mukwano gwange ali ku Yugi Updates TV. Embeera yonna ogiraba embeera weetyo weeri kifaananyi kyenkusiigidde embeera eri weetyo tuteekateeka kusimbula gwe mukwano gwange ali eyeekumira ku Yugi Updates TV naye nga nkwanirizaako gwe yeekumira ku mayingo ga Yugi Updates. Baganda bange bali emitala w'amayanja bali e Bulaaya, Qatar, USA, Jordan, Saudi Arabia, Dubai, Canada, South Africa mwena mbaanirizaako. Mbategeeza ntugenda kuba tubaweereza buli kimu kigenda okuba nga kigenda mu maaso gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Gwe ky'olina okukola kusubscribinga kweno channel obeere nga ofuna buli information. W'osubscribinga twerabirako na mukadde muganda wange ko na mukadde kajja kuleetera notification oba alerting message osobole okubeera nga otufuna buli information gye tuteekako gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Naye nga wenjogerera nga wootulaba tuli mu nteekateeka zisimbula abaana beeteesiteese dda, abaana ebyuma baabiwawudde gwe mukwano gwange ali eyo newankubadde eri gye toolekera si birungi nnyo ne makubo gye tugenda oyita si birungi nnyo. Mpulira nti nno poliisi etadde emisanvu mu makubo etandise okuba nga eteekawo embeera esobola okuba nga ehindalinga activities za National Unity Platform okuba nga zigenda mu maaso, naye ekyo tekigenda kuba nga kiyinula ba National Unity Platform tama kuba nga bagenda mu maaso ne activities zaabwe. Bagambye what come may ekijja kijje ffe tugenda kuba nga tusonga paka bundi bujjo, era abagambye abantu b'ebundi bujjo mubeereyo nga mutulindiridde tulina okuba olukuŋŋaano oba ki gwe muganda wange gwe ali yagambye kegwake keetonye babayina okuba nga bakuba olukuŋŋaano ebundi bujjo gwe mukwano gwange ali eyeekumira ku Yugi Updates TV. Muganda wange gwe ky'olina okukola kyekyokusubscribinga kyokka gwe ebisigadde n'obitulekera tugenda kuba tukuleeta information. Naye kino kyamakulu nnyo womala okusubscribinga kirira wansi ojja laba akadde ako kakooneko kona ku all kagenda kuba kakuleetera notification buli we tujja oleme kuba nga omisinga buli kintu kyonna kitubanga tugenda okuba nga tukuleetera. Jjukira olunaku lwaleero tuli bundi bujjo era abantu b'ebundi bujjo ekyo mukimanyi bulungi nnyo. Ate we tuva ebundi bujjo ku lunaku olwokubiri nga 16 Julayi abantu b'Ishaka Bushenyi eyo tuli nammwe mutulindirire mwebeereremu pulezidenti wammwe mubeereremu bannange. Ate abantu b'Ishaka we tuvaayo kati nno we tuba tumaze okuva ebundi bujjo abantu b'ebundi bujjo nkimanyi tujja kgenda nammwe Ishaka. We tuva Ishaka 17 olwokusatu Julayi omwaka 2024 tugenda kuba Lukunjiri. Kakitegeeza ab'ebundi bujjo ab'Ishaka mwenna tugenda nammwe Lukunjiri paka tuwa kuggwa gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kati nno we tuva Lukunjiri nga 18 olwokuna Julayi nga 2024 abantu b'entuŋŋamo tujja era mwetegeke okusisinkana pulezidenti wammwe mwaniriza ayina ebigambo by'abaleetedde. Kakitegeeza bundi bujjo Ishaka Lukunjiri tugenda nammwe entuŋŋamo kubanga mwenna tukwata oluguudo lwe lumu. Kitegeeza tunaba tukomawo tujja kukomawo nammwe. Kati ate nga 19 olwokutaano Isingiro kitegeeza bundi bujjo Ishaka Lukunjiri ntuŋŋamo abantu beeyo mwenna be tuyisizzaamu eggaali bwe tukubye olukuŋŋaano tuba tukimalira Isingiro nammwe nga 19 nkugambye olwokutaano ffenna tube nga tweyiwayo Isingiro tubeere nga tuwagira muganda waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu agende maaso n'okuba enkuŋŋaano. Jjukira mubeera bangi ne bano ababa bateekako obstacles abahindalinga nabo batyamu bafuna okutyamu, so tubeereko kulaale zino tubeere nga tugenda mu maaso n'okuba nga tukuba enkuŋŋaano lwaffe luggwe bulungi nnyo. Abantu beeyo banange mwebeereremu mbegayiridde. Nja kusaba osharinga akantu kano subscribing asobole otambula kuba baganda baffe bali eyo kimanyi n'amasannyalaze baagaggyeko abasinga TV teziriiko. Jjukira bino tebabiyisa ku TV, radios tebajja biyisaako. Jjukira abatuuze b'okukyalo ebizindalo by'okukyalo byonna by'omu katale tewali agenda yisa information eno babataddeko dda sanctions. So kakati tulina kuyitira ku ssimu kati gwe ogenda kuba osharinga
osharingeko banno basobole okuba nga batambuza eddoboozi lino abantu beeyo bakimanye nti pulezidenti wa National Unity Platform ajja babeere alaati babeere bulindala nga bamulindiridde nga beetegese omwaniriza gwe mukwano gwange ali eyampuliriza tulina kukola bukuyege kubanga radio station zonna zaadde alina okukola ki okubako adverts zonna kubadde bamuhostinze zonna baziganye okuba nga bamuhostinga ekyo kyolina omumanya bamugeeta alinnyayo bazitiisatiisizza ozijjako layisinsi zaazo singa kabatanda ne bahostinga Robert Kyagulanyi Ssentamu oba ne bayisa eggulire lyonna oba akalango konna nga kalanga olukuŋŋaano olugenda okuba nga lugenda mu maaso mu bitundu byeyo kati ebundi bujjo radio station ziringa 3 zaadde bategese okuba nga zigenda kubalangira olukuŋŋaano ezo bazisirisizza dda ate baadde bamaze osasula n'ekisaawe kyennyini kye baadde bamaze osasula nakyo baakirinnyeemu ddeggere era poliisi ekyetoolodde babongeddeyo eyo okuvaawo ku kisaawe kye baasasudde kilometers 3 nejjukira ekyo ekisaawe bulijjo kize kikuba enkuŋŋaano political rallies zibadde zijja zitakingibwa plates ez'ebibiina ebirala gwe mukwano gwange mpuliriza naye ku National Unity Platform bataddewo embeera bagitaddewo gwe muganda wange ali eyampuliriza ekyo olina okimanya so tulina okwebereramu so tukole omulimu ogw'amaanyi nga tusubscribinga kweno channel n'okuba nga tusharinga kuba bw'osharinga eddoboozi lijja kgenda wala kitegeeza n'oyo omuntu atamanyi wanaabeera ku ssimu ye ajja kuba asobola okuba ng'akola ki ng'ategeera ekigenda mu maaso tumanyise abantu tubategeeze ekigenda mu maaso gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza abantu be bundi bujjo mutegeezeeko bannammwe abatamanyi bannange ffe tuli eno eggaali zeetegese dda abaana beetegese dda baabiwawudde amafuta baataddemu banaatera okusimbula tuli kwetegeka kusimbula gwe mukwano gwange wenjogerera kati tugenda kwetegeka kusimbula abantu mutulindirire abagenda otwegatako mu kkubo tubaaniriza naye towerabira kusubscribinga gwe mukwano gwange beerako tugenda kuba tukuleetera information buli ekigwawo tugenda kuba tukikutuusaako gwe mukwano gwange ali eyo eyeekumira ku Yugi Updates TV.